Omuyimbi Sheebah Karungi yekoze ebintu n'omwana we ebyaddala bye bino bye yayimbako ate wali munneeyanzizza mu luyimba lwe munnange ate olukyatrendinga ennyo ate wali muganda wange gwe alaba Jamina Tuyugi munnange laba engeri munnange ate gyamutegekeddemukko wali omwana omuto bannange bitya wali wonna ate gubadde omuzigo omwereere so nga ate munnange ate n'omukyala Rema Namakula naye yekoze ebintu olwaleero nkutte obutambi bubiri ngenda kubeera nga ntandika munnange ate wali ne information wali akatambya katwedize ennyo ak'omukyala Rema Namakula era nga bw'olaba munnange wali abadde abyekola abaddekoko ku mukolo ogumu wali wonna ate ku sayidi eri munnange era nga bw'olaba ebifaananyi ebyo wali nalaga nga akyusizaamuko wali ate akaviiri muganda wange ng'ate abyekola bulala wali wonna ate mugomesi bitwedize nnyo ebifaananyi ebyo by'olaba kw'ossa ate nakano akatambi ate wali wonna gobadde muzigo omwerere esayidi eyo nga nvuddeyo ew'omukyala Rema Namakula munnange nkutte wali omukyala omuyimbi munnange Sheebah Karungi munnange nga asinzira wali ate mu Canada era nga akyali wali munnange ate e Canada era nga bwe tulaba munnange ekifaananyi ekitwedingidde ddala okamalako obumazi omanyi okubeera nga yakakiteekayo bw'ati ekifaananyi ne kiweza omutwalo gumu muganda wange gwe alaba Jamina Tuyugi abakakirayikinga ate wali wonna kitambwidde ddala okamalako obumazi era nga bw'olaba munnange ate wali nga akikwasaganya wali ne bebi we muganda wange bwe kityo wekitambudde esayidi era nga munnange ku sayidi y'emu omwana ono amugguliddewo munnange account era nga bw'ogiraba ku Instagram wali ate gubadde omuzigo omwerere wali ne kiragira ddala nti nno ate bwe kityo bwe kitambudde ku mukyalo ono omuyimbi munnange Sheebah Karungi nga abyekola bitya ebyaddala bye yayimba munnange bye bino nno olabika bye yayimba wali ate mu luyimba lwe olwatredinga ennyo oba olukyatredinga ennyo oluyimba neeyanzizza wali wonna muganda wange gwe alaba Jamina Tuyugi naye nga bambi bwe nti munnange ate bwe nkiikizeko ku mukyala omuyimbi Sheebah Karungi esayidi eno nga munnange era nga bwe nkugamba nti nno akyali wali ate e Canada era nga gy'asinziira okubeera nga akikwasaganya wali wonna gubadde muzigo omwerere ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso eyo nezi update endala making sure nti nno osubscribinga olikinga okommentinga ate wali wonna kibeera kitambulira ddala bulungi nnyo bwe kiti